Olugero lw'Abaganda olugamba nti enjovu ebbiri we zirwanira essubi erikala lutuukira bulungi ku mbeera eri mu kibiina ki Forum for Democratic Change FDC olwo abakulembeze okweyuzayuza mu lujjudde nga buli omu alumiriza munno okulya mu kibiina Olukwe n'okwagala okukitunda era kati kirimu ebiwayi bibiri nga buli kimu kigamba ky'ekituufu. Embeera eno abawagizi b'ekibiina ebalese mu bbanga nga buli omu yeebuuza ki ekiddako eri ekibiina kyabwe era bangi bakyasanze obuzibu okulondako oludda lwe bagoberera. Mu bano mulimu abazze beewaayo ennyo ku lw'ekibiina nga bano basibiddwa mu makomera ne batulugunyizibwa bya nsusso, bafiiriddwa ebyabo olw'ebyobufuzi nga balina essuubi nti banaatuuka ku buwanguzi beenaazeeko ennaku. Abudukali mu Kiggundu munnabyabufuzi era Mwoyo gwa ggwanga omuwagizi w'enkyukakyuka z'ebyobufuzi bwe twogerera yafuna obulemu bw'ataazaalibwa nabwo olw'okwewaayo ennyo mu byobufuzi ng'eno abasajja bakalitima gye baamutulugunyiza okukakkana nga takyasobola kutambula nga byonna byamutuukako lwa kwagala kwe yalina eri FDC n'eyagikwatiranga bendera mu kulondako bwa Pulezidenti Dr. Kano Kizza Besigye. N'okwavula njavuwadde nnyo kuba ebiseera byonna ffe tubadde mu byobufuzi nga ffe tumanyi nti abantu bakolerera ssente. Kiggundu bw'atandika okunyumya engeri gye yatulugunyizibwangamu ab'ebyokwerinda mu kiseera we yatambulira ne Dr. Besigye bw'otamukomako tamala. Nkubiddwa emiggo omusajja yakwata eriiso yalize kujja mu maaso gonna Mukama n'annyamba n'ayuza ku kyeru singa yakwata kuli kwennyini ku bbulaka singa sikyalabira ddala. Omusajja oyo mulimu gwe yajjanga kujja mu maaso g'abantu ndoza ali komando ku nsonga eyo. Tutulugunyiziddwa buli makomera gonna bataddemu lwa byabufuzi nga nwanirira FDC. Eggwanga tirina bantu tulina bakimirankuzi buli kijja kuteeka mu ttama kubanga nandi amafaabinzi okumulondoola kwange kwe mmanyi musajja mugagga alina buli kimu nenga kituufu kiri ssente yazirya baamutikka baamuwa ebisawo bya ssente. Kiggundu agamba newankubadde obukosefu bwamutuusibwako mu biseera bya dda bw'afuuka kitundu ku bulamu bwe era n'akkiriza nti kati agwa mu kiti ky'abantu abaliko obulemu. Emiswa gino gyonna givaayo ngizimba bwe giti kati nze bemba nsika buliri ebyokwebikka ku kitanda sibama bwe mpamba okusika bwe nti gusobola okukyuka masozi zange enfu nkyali gutambula ebigere bivunze nze ndi mulwadde kati abantu bampita mukadde nze siri mukadde. Newankubadde ekibiina n'abantu beyawagira ennyo bali mu kweyuzayuza akkiriza nti Dr. Kano Kizza Besigye kifeefe ng'akyali mulamu mpawo okusaanawo kwa ludda luvuganya gavumenti kugenda kubeerawo okuggyako abamu ku bakulembeze okugenda mu NRM. Era nze kino nkyogerera eri eggwanga lino Besigye n'agamba nti oba kino nnyo kisoboka okuggyako Museveni kino nze nkibeeramu. Era Besigye n'alangirira nti kino kyonna nze nkibeeramu Abdulkalim Kiggundu kubanga Besigye is a strong man. Mwoyo gwa ggwanga freedom fighter. Kiggundu yejjusa ebbanga ly'amaze mu byobufuzi ng'aliko abakulembeze baayirawo omubiri wabula yeewuunya mu kaseera kano ate nga balinga abakolerera okusuula ekibiina. Kati bw'olabanga abantu bakutaddemu okwemulugunya ne Besigye n'atuuka n'okutulukusa amaziga lwaki tolizayininga n'oga nti nze siranga ssente n'olw'obulungi bw'eggwanga lyange weesimbawo n'ofuna obululu 10 meka yafuna mitwalo 3,300 mitwalo 3 mu Uganda yonna. Lwaki toga nti ekibiina kino nakijjamu twakiteekawo okununula ggwanga abantu abasinga bagamba nti si kyali mulongoofu designinga. Okutulugunyizibwa kw'abantu abazze bayimirirawo ne FDC abazze basibwa mu makomera abafiiriddwa ebyabwe nga beesaddaasa olw'ekibiina abantu abaafuna ebisago eby'olubeerera gye buvuddeko byawaliriza Dr. Kano Kizza Besigye okuyungula ezziga ng'alowooza ku bigenda mu maaso mu FDC naddala ku ludda lwa Patrick Amuriat ne Nandala Mafaabi. Abamu be bagamba nti baliddemu abantu abazze bawaayo obulamu bwabwe eri enkyukakyuka mu ggwanga Olukwe. Abakyali mu makomera ne bwe twogerera ku lwansonga zino abafudde abali mu ntaana abali mu bugaali bangi ababonyaabonye ku lw'ekintu. Yusufu Nsibambi nampala wa FDC yakalondebwa ayambalidde abakulembeze mukadde kana abali mu kugugulana abeerabidde okwewaayo kw'abantu ababadde nga balafubana okulwanirira enfuga egoberera amateeka n'okukyusa gavumenti efuga eggwanga wabula omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze Bakireke awakanyizza ebya Nsibambi ng'agamba abantu be baakulembera beewaayo olwa bulumi bwe baayitamu era omukulembeze yenna atassa kitiibwa mu kwewaayo kwabwe yaba Babaliddemu Olukwe. Omwana wa Nsibambi tebamuleeta kulwana wali ali waka ali abbata abo baleete abaana baabwe baleete abeeri ab'Ekatonga n'ab'Enajjankumbi bakwatagane ne bakwata abaana b'abantu ne babakuba ne babamenya muki twagala abantu babeere mu struggle ekyusa bulamu bwabwe. Abantu baafa Nsibambi afuuke MP era bwe yafuuka MP Nandala wa musanza amuwerewo obwa wiipu ndowooza mu bwa wiipu ofuna ki ofuna trip nyingi
omukulembeze abadde yeegomba ku ssemujju era muwulira zimulangira. Wano mu ggwanga sipya bannabyabufuzi okwefuulira abantu be bakulembera mu ngeri y'okubeeyambisa ng'amadaala ne batuuka gye baagala olwo batuuka okugabana omugaati ne baleka ababalwanirira nga beeyaguza lujjo okufugibwa obumbula n'obutatuusibwako obuweereza bwa gavumenti olwo ne basigala nga beekuyengera mu bwavu. Wetwogerera bannabyabufuzi abaali Tebeerya Ntama nga Nobert Mmawo, Betty Kamya, Beatrice Anywa, Nakiwala Kingi n'abalala basaladde eddiiro okwegatta ku gavumenti ya NRM, ekintu ekyaleka abawagizi baabwe nga babanyeenyeza mutwe. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ageesigika. Abaana b'omugenzi